Bo aba Minisitule y'ebyobusuubuzi amakolere n'obwegassi bakuutidde abalimi okukola ebintu ebiri ku mutindo okusobola okufuna akatale k'ebirime byabwe mu ggwanga n'ebweru waalyo. Okukunga kuno kukoleddwa Kaminsona John abitekaniza bw'abadde asisinkanya abalimi mu disitulikiti ey'e Kasese. Omusomo gw'abalimi gugendereddwamu okwongera okubabangula n'okubafunira obutale mu mawanga ag'enjawulo gutegekeddwa Minisitule y'amazzi n'obutonde ng'eyambibwako ey'ebyobusuubuzi amakolero n'obwegasse wamu n'ey'ebyobulimi wansi wa pulojekiti emanyiddwa nga Farm Income Enhancement and Forestry Conservation Program. Bano balima ebirime eby'enjawulo wamu n'okulunda ebyennyanja omwaka gwonna nga bakozesa enkola ey'okufukirira n'amazzi okuva mu Mobile Irrigation Scheme eyatandikibwawo gavumenti ng'eyita Minisitule y'amazzi n'obutonde. Engineer Ibrahim Migadde okuva Minisitule y'amazzi n'obutonde omu ku baddukanya mu Mobile Irrigation Scheme ategeezezza nti irrigation scheme eno eri ku bugazi bwa hectares 5 ng'era ekozesebwa abalimi abasukka mu 1,000. Naye mu kaseera katonya amazzi nga gatandise okutambula tulaba nti nno abantu baguddewo ennimiro zaabwe bayingidde mu kulima ebirime ebyenjawulo nga bwe mbanyonyodde. Olw'okuba nti bakozesa enkola y'okufukirira bakukungula ekiseera kyonna.